bigenda kusesa abantu. That's bullshit. Ezo live sizikola. Era fena tetugenda kufaanagana busiru. Ekyo kyoka nkibabuli. Buli muntu asiriwale bibye. Kansiriwale byange n'abalala basiriwale byabwe. Tokitegedde. Neze kyenkutira banna Uganda. Mulekerawo okubuzaako bannamu obutuuliro. Buli muntu alina seppichi ye mwafumba emmere ye. Bwe mbanga obusungu, bwe mbanga tubanyiiza nnyo ekisusse mwewe ku butwa. Ekyo nakyo kitegeere tubanyiiziza ekimala. Mutuve simwe munsibire empale yange. Simwe munsibire empale yange. Simwe munfumbire emmere. Suna akasoka kusalemu ko ekirimi katono nnyo. DJ Benazo no musajja abute mu industry no yatandika ne bakamillion days back. Ali ku live eno. Yaba legend. DJ Benazo. Wanisebo. Jeba leko tata sinafuna Christmas nkyali wano naye sijage ayo nga sinawa kugenda yo ke ya Christmas mukama wanga soko tubuzeeko abantu bongera okutegera because I respect one of my favorite DJs. Nze bambeta DJ Benazo. Nze nine nyimbe zizimbe gwanga mpitirifu. Temwagala ziwuliriza. Ate omuntu yerwanyeka agayimba akayimba. Ekintu kino kyonna waategedde abakukuba sono oba nkubuulira ekyama. Omanye wootandikira. Mbulira ekyama. Abakukuba ebintu bibiri ebikubya. Ekisooka politics. Saidi woogwa wa matalinga. Abantu sune ebbanga lyonna tebamanyi wooyimiridde. Ekyokubiri. Babuloka abemakindye tiwabalaganya kiwatu wagenda weka bwa namuligina nga tobagambye kiwatu. Ekyokusatu abayimbi tobiteeka mu bawagizi era njagala ojjokera abantu basatu ku live eno abayimbi babuloka abemakindye abantu ekikubya Suna nze singa wawangudde naye abantu ebbanga lyonna bagamba Suna agwawa Suna yogera woogwa abantu bakuggyeko embwa. Bantu bakati ekyennaku ekiriwo Pazo atangazizza bulungi ekiriwo nga nziramu Pazo ekyennaku kizoddemu nze ng'omuntu sinaba kuwulirako sinawulira nti naakubiddwako yadde omuntu gwokuba naye tafiirinze nti omukubye nze sinafiiringa nti nkubiddwa kikisooka. Ekyokubiri simanyi olw'ensonga nti nze simbadde simanyi nti okulaba genocide biba mu buloka ebyo sibimanyi. Ekyokusatu abayimbi okujjako nyamba ngeri gye tuli ku live kitegeeza nga buli kintu omuntu akiraba kubanga for instance bwe kiba nti live sex tekubako condom, live sex tabako condom, kati wantu kitwale tuli mu live sex. Kati sebo mukulu Pazo tunokololera abayimbi bana abankuba nga gwe kalisolise wa live eno tutandikiraawo mbalumbe nga manyi nti nnumba manya gano sina gwe manya nkuba. Ba artist njagala nnyo olunaku lwa leero bino ebigambo byammwe ba artist buli minabitone ali wano ndwawo okufuna omukisa okwogera nammwe ate abangi bwe njogera nammwe kubanga bakibateekamu kiri baagala nnyo batwawule temuwuliriza Bobi Wine n'abayimbi abasinga mu kyokunsemberera tebandaba ne Bobi Wine naye njagala olunaku lwa leero mmwe ba artist bannange nga tusibula katolubwama muwulira temunsudiya musirike busirisi muwulirize ba artist olunaku lwa leero nga tusibula katolubwama nsaba kye tuba tujja wano ekyomuwendo tuyige. Let us learn. Channaku nnyo nti batukumye nga batusirya akatambala mu maaso. Nenjagala okubulira bw'ojjako akatambala ako mu maaso ojja kulaba ebintu by'otolowoozangako. So mwe ba artists nsaba mumanye, don't walk in darkness. Learn. Kiki njagala muyige? Njagala muyige omugaso gwammwe. Njagala muyige amaanyi gammwe. Njagala muyige ekyobugagga Katonda kye yabateeka mu ngalo. Mwe ba artists temwetaaga zi hand out. No. Fabamu ba artists we twabuuka ne tumanya nti bino byonna industry no kukyuka yeetaaga kye bayita political will.
singa abantu abatufuga baali baagala obulamu bukyuke tebeetaaga kola kintu kyonna, beetaaga kwagala bwagazi obulamu bwa ati bukyuke. Obulamu gavumenti ebafuga bweba teyagala obulamu bwamwe bukyuke, amazima ga Katonda tebugenda kukyuka. Lwaki njogera bwenti? Lwaki njogera mwenti? Nze bwe nabuuka kyekyantwala mu bukulembeze mwe ba artist mumanyi saali yala. Right? Mina yala man. No stop. Naye twayagala kyetulabye tukiraga abalala n'abalala bakiraga abalala. Ensonga lwaki twagenda mu bukulembeze, kubanga tewali kyosobola kukyusa okujjako ng'obukulembeze busazeewo. Tokkirizanga omuntu yenna okugamba mbu toyogera ku politics. Politics kyeki? Politics y'embeera y'obulamu. Politics yasalawo n'emyaka emeka gy'ogenda okuwangaala. Nze olunaku lwaleero ndi artist, mwena mukimanyi, ate ndi artist mulungi. Naye sisobola ku practicinga profession yange kubanga abatufuga nga tebalina tteeka lye basonzeeko, bagamba oyo abuusa nnyo banne temuddamu mukkiriza kuyimba, mwenna ne musirika. Ochegera? That is what politics does. That is what politics does. Olunaku olumu nali wa Pademan nga mukyalidde nensanga artist ng'ava Eritrea. Mbanzize nangamba ati aze ku recordinga Uganda kwata sola ku recordinga waabwe. Nemuga enange zize ku mixinga kayimba kange. Nagamba, have you already given your script to the minister? Nambuza nti byoyimba minister yabikiriza. Kubanga Eritrea basirika mpola mpola ne batekinga step emu after another paka bafuka baslave. Era namwe mujjukira bulungi nnyo nti bali balesa amateeka nti okuyimba oluyimba obukola omuzannyo minisita alina okukkiriza. Tembijjukira. Bwe namanya nti ba artist beetaaga something done. Yes, mwana ondo okuba president bwe saalayira naye ne mubalondera shadow minister wa arts and culture ye Dr. Hilderman. Ng'omulimu gwe gugamba ki? Njagala muve wano nga mutegedde bwe musobola okukyusa obulamu bwammwe. Ekikyusa ebintu bakiyita policy. Policy yenkola. Enkola obeteeka nti Uganda bakola bwe bati. Policy ya wano okujjako ng'ekyuse n'effevalinga ba artist. Era omulimu gwe nalagira Dr. Hilderman gwasookako kye twali tukabira ebbanga lyonna twagala mulongoose copyright law. Twalina etteeka lya copyright lyayisibwa mu mwaka gwa 2006. Naye etteeka eryo nga teriyamba bazanyi b'akatemba, teriyamba bayimbi, liyamba just bawandiisi ba bitabo n'abasiizi ba bifaananyi. Dr. Hilderman ne mugamba genda osinkane ba artists bonna. Mu drafting kye mwagala kibeere mu Uganda mu tteeka eryo. Bannange tulina abayivu bangi nnyo, Benja Bugolo basaba muwulirize. Tulina abayivu, tulina muganda wange oyo John Segawa. Gwe artist atayagala kumpuliriza. Wuliriza John Segawa abimanyi. Tulina ba artist nga muzeeyi wange mzee Ashraf Semogereri. Gwatagala kumpuliriza muwuliriza basoma articles among you mwina Silver Kyagulanyi, mwina muganda wange ono Bujingo. Oyo Buju twasoma naye Makerere. So Silver Kyagulanyi kubanga he's an artist, ate Silver Kyagulanyi nkakasa nti ye lawyer mu Uganda muno monna asinga oku understandinga copyright. Ne tusaba Silver Kyagulanyi a benchmarking oba tunulire etteeka lya music industry ya Nigeria. N'akwata najjamu eriyambye aba Nigeria okugaggawala n'alissa mu tteeka Hilderman lyabaga. Naye nga bamanyi gavumenti ya Museveni teyagala mugaggawale. Era gavumenti yayanguwa mangu, njagala mumpulirize mwe ba artist. Gavumenti yayanguwa mangu negenda nerumba Hilderman ne mugamba kateteeka tulitambuze ffenna ne Law Reform Commission. Law Reform Commission kyeki tongole kya gavumenti ekiyamba okutereza mu mateeka. Paka olunaku lwaleero kubanga baali baagala dikozesa bazanyira ku mitwe ate nammwe mwana bababuzaabuza mangu. So abantu Hilderman be yafuna nabo leave mu parliament ogenda okubaga amateeka agaabwe gayisibwa dda. Gavumenti ya Museveni yali very quick okuyisa etteeka lya Honorable Nsereko erya computer misuse. Naye tebannaba kuyisa etteeka lya Hilderman lye yaleeta. Njagala obbasa bamwe ba artist kuba mbagambe njagala tuve wano nga negye mulaga mulabayo. Muli enenya mweka temujja gamba nti tekwabalaga kituufu. Musobola okukwatagana mwenna ne muleeta buli omu ekirowoozo kyalowooza nti kyekiyinza omuyamba.
ne mwebisa mu tteeka lino. Gavumenti ya Museveni bw'eba ebalumirirwa mugigambe nti ffe oba mwagala tukyawe Kyagulanyi artist munaffe muyise etteeka lino lituyambe. Etteeka eryo teriyamba Kyagulanyi. Okay, nange linnyamba kubanga nange ndi artist. Naye erijjo bayamba. Ekibayamba si bwe buhanda utu kubasisinkana babaweeyo obukadde bubiri. No, ebyo byakubadongowaza my friend. Kino kyemukola njagala mukikole kiyambe mmwe kiyambe n'abaliddawo. Ne artist yali e Karamoja nga teyeetaaga kujja Kampala bamumanye. Ne artist yali Embarara nga teyeetaaga kujja Kampala bamumanye. Temuyina kubeera ku mmase ya muntu yenna. Etteeka eryo bwe liyita ligenda kubeerawo emyaka n'emyaka, lijja kuyamba oba owagira gavumenti oba togiwagira, oba oyagala Kyagulanyi oba tomwagala. Naye nga bwe mbagambye nti eno gavumenti teyina interest ya kubalaba nga mugaggawadde, kuba bwe mugaggawala muba temukyasobola kufukamirira Muhoozi, bwe mugaggawala muba temukyasobola kufukamirira Museveni. Artist mu understanding, open your mind, muli bagezi nnyo, njagala mu understanding. Bayimbi bannange tebabalimba bino ebabalimba ne bakuwa omusirikale otambula mu kkubo akutte emmundu ddala ebyo bakusudiya busudiya. Ba artist njagala obbabuulira muli b'amaanyi nnyo. Ensonga lwaki kati babatwala ng'ekikulu, ensonga lwaki babatwala ng'ekikulu kubanga omu ku mmwe yavaayo n'agenda n'awangula Museveni, yenze pulezidenti wa Uganda owa ddala. So mwe ba artist buli wobanga wenyooma lowooza ku Kyagulanyi, buli wobanga obuusabuusa oba osaanidde lowooza ku Kyagulanyi, ate nga nange ninga mmwe. So mwekiririzeemu, temukkiriza kukozesebwa kubanga ojja kukozesebwa okukakanya Kyagulanyi. Bakakanya gwe my friend. Mwe ba artist eno echansi yammwe kati mwe mukitwale nti temuli bakyali bange. In fact, temunefasa na kunefasa. Wabula government mujigambe. No, listen, attend very serious. Mweba artist, musoke, muyimirirenga mwe, mugambe government kino kyetwagala nekino. Muyina omukisa okutabanga watenge temugenda kudda mugufuna. Ono musajja simanyi gye bali batunudde ne bakuwa leave of parliament. Kakati muyina opportunity. Buli kye mwetaaga kibali mu ngalo ttaano wezi. Bwe musisinkana temusinkana kugabana sente za muwa musolo. Temwetaaga nabbanja, temwetaaga jimuwezi, mwetaaga mitwe gyammwe, mwetaaga bannammwe, muwuliziganye mukole enjawulo. Nga mmaliriza muganda wange kubanga enjuba egwa, maama ne bato bange ne famire yonna mukkirize okusaasira kwaffe. Kato twamuviiriddwa naye ligase ejagenda maaso. Ba artist mwena mubeere kwalaali, mwebereremu. But most importantly, mwetegerere, tewali agenda bategerera. You are your own future. Nobody is coming to save you but yourself. Kino kyekiseera mupushinge lineteka lya Hildaman njagala lyeriba libayamba okumanya oba eno gavumenti bafaako oba tebafaako. Temwetaaga billions za muwa musolo bantu bakyayira bwerere. Mukwatagane mugende mu parliament. NRM yesinga ba MP abangi. Bwe banayise etteeka eryo nga bwe mwagala nga mumanya Museveni abwagala. Naye bwe bataliise nga bwe mwagala mulimbuulira. Salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Omukyala yankubidde, omukyala gwe batasanyu. Nangamba Jennifer abayimbi balidde emmere yange manja emiliyoni sikyana na sente zifumba mmere. Bwe nabyogera bajagamba nti mbalumbi naye sigamba nti oba ani yagiddo baani. Naye Suuna we yatuuse mu maaso ga Jeno yamukasa amuyimbire. Suuna n'ayimba. Musajja namugamba toyina by'oyimbye. Ekyo kikulaga omuntu omukoowu. Omuntu wagamba nga nti enough is enough. I'm tired. I'm very tired. Fatulina obulumi ku bantu nga ne betulowooza binene okusinga. Omuntu ajja kunyukiramu. Omuntu wabagame muleke. If people be. Negwe nokola live, nokola status, nokola Twitter, nokola Facebook, nogenda ku YouTube ngoli ku muntu nomwe atenga ovuma muvume. That is too much. Musicians, I am tired of you. That one I have to repeat on camera. You have taken a lot of time. I have not even had time to meet the NRM people. Can you imagine? Because when it's the morning, I'm meeting Butcherman. In the afternoon, I'm meeting Ragati. In the evening, I'm meeting Manya Odongra Rodo.
when would I work on other Chirabira there? Wasting my time. I have told you I have finished with you because I have tried to do as much as possible. So if you want to take the quarrel up to the, I know you're going to abuse me on what? On Twitter, on TikTok. I'm going to be the topic of TikTok today. But at least you first project what you have seen inside there. Because you're wasting my time. You lack organization, you lack cohesion, you lack training. So, fortunately, I have seen your boss, Rogadi. I don't know how he came. He's there. Rogadi, please come. This time we are not leaving these people in Guru. Just because I have no breathing space, and for them their issues are endless. Wetwogera omulangira Ssuuna yeetuze era abagenda ofuna akaso okusala omulambo gwe wansi mwanguwe. Ebyo nno bye bintu abantu bebaagala okuwulira era abantu baasanyuse nnyo omulangira Ssuuna ng'agobeddwa maaso ga Genosale. Nze siri omu ku bantu abaasanyuse nga Genosale agobye omulangira Ssuuna. Kubanga fenna industry yonna waliwo abagenda emisana waliwo abagenda ekiro fenna tugenda ewa Geno era ali atugobyeko. Naye ekisiraani nga kyakkutte obanga emikisa gwakugwako n'embuzi ekuluma. Ekisiraani nga kyakkutte n'embuzi ekuluma. Omulangira Ssuuna gwe bakwadde mu kakunizo n'agobwa emisana ttuku. Tekitegeeza nti musiru. Waliwo abatandise okugamba mukale Bobi Wine yabagamba abayimbi mwebeereremu mwegatte ku Nuupu mulwanyise omusajja. Ebyo bya kisiru kubanga era abayimbi abagenze ku side ya Nuupu bangi baavu. Wano Big Eye yakoze show n'emusala. Wano Amoti yatambula n'agende wa Bobi Wine n'afuna amasannyalaze show n'emusala. Wano Kabako yagende wa Bobi Wine show n'emusala. Mickey Wine mugana Bobi Wine show yamusala. N'aba Nuupu obwavu balume era Salimu Sali ababairinga out. N'abali mwena alemu bw'oba teweebeeredde mu ggwe ng'omuntu kubanga obuyambi obusooka buva gy'oli. Weewaawo omuntu afuna obuyambi okuva wano na wali kubanga ne America esaba obuyambi ne Trump jo ng'agenda okwesimbawo yasaba obuyambi ne Nuupu efuna bilioni 3 mu obukadde 7 mu gavumenti ate ina n'omutemwa gwejja ku bawaka ba parliament n'abantu abalala ne zejja ebweru tewali atayimirawo kuyambibwa abalala. Naye kino kituwaaki ekyokuyiga ng'abayimbi. Nava ku Radio Simba mu 2018 abantu bankulitisayizinga akepanka akalugezigezi keeraga ovotya ku Simba mwe muliko ng'ebiseera ebyo muganda wange nga wano mu Uganda ku morning show nga binsanga wano tuli b'amaanyi nga buli radio etwagala nga buli TV etwagala. Bwe nava ku Simba CBS n'enkubira ayita mu Kayemba Honorable manager wa Rema n'ankubira nga bangamba CBS ekwagala. Nembabuuza nti bagenda kukola nebanga ogenda kukola nga buli lunaku okuva essaawa 8 nembagamba mukomaawo. Ekimu ku kyanzija ku radio nga sente zenfuna n'obudde bwempa radio olw'okuba abantu batuwuliza ne baseka tulina endawusi tulina Ssaabazonto abantu batusekerera nzanya tamale nzira wano nzira wali omanyi obeera myaka 20 21 22 23 you don't think about emyaka 3 5 4 Omulangira Ssuuna balina ensobi ze baakola bwe baabeerera ab'amaanyi oba oli awo ne batateekateeka bulungi nga n'ensimbi bwe baaziteeka tewaali waluŋŋama olwaleero nga tezirabika. Omuntu azimba empaya ng'afuuse omumanyifu. Ssuuna si munaku kubanga Ssuuna emmotoka gy'avuga ya bbeeyi abaana ba Ssuuna basomera mu masomero ga bbeeyi Ssuuna alina kalina n'ebintu ebirala. Ne investment etalina mulamwa etuuka ekiseera nga kalina weeri nga tevaamu ssente. Abantu abasinga kasita bafuna obusente nga bazimba nga bakola ebintu ebitavaamu ssente. Kati Ssuuna owaali osobola okwesanga ng'okulwaninga obulamu bwe yeetaaga milioni 12 buli mwezi nga bambi tezikyavaayo mu kaashi ng'ojja kumusanga ng'ayagga. Kati nze ekyo sisanyuka kubanga abantu abasinga okubeera ku neeti balogo they are weak era n'abaasanyusaawo nga je n'amugoba bangi wawulidde enduulu ezaavuze. But that's not right. Nagadi abadde agenze kusabiriza n'abalala ne Ssebatta jo baamukolera show obu Ssebatta atambulira ku booda n'alinya taxi. Abayimbi ne Bobi Wine agenda okuyingira ebyobufuzi ng'ayavuwadde nga tewakyali bookingizi. Kati abali ku internet baana bakadaama bayeekolera bawuma Lukisekka naye obulamu bwayitamu abumanyi bwokya.
era naye anoonya ssente bapengepenge naye tebalina ssente balumbuye akubira abantu nga abasaba ssente n'akola live ekiro n'akuvuma bw'ogaana okuzimuwa bakapale bonna basaba ssente wadde bali bweru hamu ffenna atubairinga out ne ba MP ne ba minisita n'abakungu ba gavumenti hamu abayamba Museveni abayamba Genosala abayamba ekyokuyiga kiri kimu nja kulondayo omuvubuka omubamita jobless biliyoniya muvubuka muto alabika bulungi tava mu famire embi era naye mukama kati buno obudde emyaka 22 23 24 afuna ku busente kati ensobi jobless biliyoniya gyasobola okukola bwe butakuba tochi mu maaso olwalo bwafuna akakadde n'akalya era tekigana jobless biliyoniya kuyita mikwano gye ne bagenda ne basanyawo 800 kubanga muvubuka talina buvunanyizibwa talina bizibu ate ne maaso tomutiisa nti obulamu bujja kubeera bubi wabula singa ekyo kigaana jobless gw'osanga ng'obulamu bumukaluubiridde myaka nga 10 maaso kubanga obulamu zaala leero obeera obulungi akantu katono bwe kati tekaseerera obulamu ne bugaana saabayimbi ebyokudda mu nuupu simanya enyale musimanya biki byonna tebigasa bw'obeera mu nuupu ofunayo kiki ekikulu ekyo ovola bwe mba nkola omulimu oguleeta ssente tommanyiira tonjasamira ekirala bamulangira Ssuuna abo n'abantu abalala Genosale go basaba tebalina kye bamukolera basaba busabi ne balya ne banywa ne bawasa ne singa olina omulimu gw'omukolera omuntu ayinza kugobanga bwe yabagobye operation recreation weeri eyina emirimu n'emirimu emirala mingi baserebu gye basobola ne baserebu kubeera mu studio okulya kunywa njaga n'ebirala emyaka ne gitambula kati faate abaagala okukola ne baagala batufuŋŋane nze nabagamba abaana mbalaba ku neeti awo nga baagala ofuŋŋana abantu nze kadaama tanfuŋŋana nze omwana ali ku social media simanya wa nopu futsal handiscassinga kubanga bajeti y'omwezi ya $5,000 asasulako ennyumba ya $3,000 n'alyako akakomando n'alabako ka TV ne yeebaka eyo levo si gye ndiko kitegeeza nze olwaleero bwe mba nkola emirimu gyange CBS koze ntya nteekeddwa okubalirira emyaka 40 katukuze nange nalinako emyaka 2 kati sinza kuliima nti gye nnina wagenda kuyita akaseera katono nga n'emyaka 45 nga ndinga ka miliyoni niye obulamu buteekedde otya mmanyi nze Ssuuna kyayita Ssuuna si mwavu naye otuuka ekiseera nga weetaaga miliyoni 10 omwezi kulya kunywa kutambula kuweerera baana na biki nga ufunako nnya kati n'osanga nga oli mwavu ng'ennyumba weeri TV ennene ogiina tosiga togenda bitunda kati we must be smart in our investments we must read how the things rotate paradigm shift how things change ebintu ebivaamu ssente leero si bye bigenda ovaamu ssente emyaka 2 emabega bwe twali tusoma nze saamanyako nti ndibeera ku social media nkwenfuna ssente nga ndi mu P7 ate emyaka egirijja 10 waliwo emirimu ebirala girivaamu ssente kati artist ng'oggyeko okuzimba obuyumba n'okukola blind investments obutaswala ng'omulangira Ssuuna we must be vigilant ebyo simanya social media ne net byeyogera mu bite abo abaana aboogera baavu sina baavu baana bato odiscussinga omuntu akusekerera ku TikTok wa myaka 24 ali mu kiyumba afuna $8,000 ogiyiwa mu mmotoka n'esigala nga akalimi tekambuse ojasanga ng'emmotoka Ssuuna gy'avuga leero nga emunywako $5,000 buli mwezi ogenda okulaba abaana amasannyalaze mazzi kulya kunywa kutambula kwejjanjaba nga yeetaaga miliyoni 15 omwezi kati ye omuntu alowooza Ssuuna mwavu naye blind investments n'obutalengera mu maaso. Abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo sanyusa okubalaba amannya gange nze Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tunywa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse nsobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga
nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala neetaase enamba yange yeeno eri 0707363711 nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku ddwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go ebyo byokka bijja kummala nja kulombera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatu